Baile keveje bade ku first hotel juna akuba abantu ekikadde yesterday nakuba abantu ekikadde twabadde wa mama Fine eyo jo first hotel ya mama Fine ile je mugero bera mukali amagwa erirudo matuga yeyo ne mama Fine ka aba aromatic bateke wabweru abadde yakuteka munda tebajja kujja tebajja jamu kubanga nabye ndoza gundi yakubya abantu be kinenje kubya abantu bengalo 12 abulukumbiri bajabira kusawanga 12 abateke mu parking agiteke munda mu first hotel agonku wakwaddeko gabo yagala naye kirungi kyaliyo o maiti wali sente rumange egenda kyaliyo nze najira bakula bonitange egenda ninga nofa ne kalunda ngo obugagga twana bukolashi kati lawe bugenda naeza abantu nabagamba nenga tulina wo obutu bobateeka aliwo omuntu ajja tugoba mu kibina kye yatusanga manya aina mati mulire gaga nabi jagobeddwa ani yamugobye kawalata osoro goba sente ina amagezi kale kakati John Nduga yabadde naye ekivulu nasa ne Nduga ku kisaansi gwe yakoze gwe sima ekivulu kye kyali kya yesterday kyava week Friday ya week wedde ku kalenda nga waliwo jumba ne mukyala we senga kulannama kati ate jo yabadde wa mama Fine kati yabali wakati bwati abagazaaki bwabere wasenga kulannama awana president general okufaako obufi bwagende wa mama Fine n'awana nengamba kana akasajja katona kagenda okubabba nenne kitu kyenayagadde nenne kitu kyenayagadde by the way omanyi ensi eno foreign twagala nnyo abantu ate bano kati kyali ku kalenda kata okulannama nga avudde najja yafuna abantu yakuba by the way kalenda yajjula obyaddala nina bintu kyenjagadde mu show za Nduga mu show zonna ezirangiddwa Nduga ito kisubira nti agenda kulanga ebivuula jjuze kyewuunyisa ate ng'abantu tebazze buzikula abayimbi nga bazze kulaba Nduga ekirala ekyewuunyisa ekikulu Nduga talina luyimba lwa Revival Band lwayimbye yayimbye endala zokka zino ez'abagundi baaki n'ebintu bizibu bikibeera talina luyimba lwayimbye ayimbye ennyimba ze era njagala kwebaza maneja wa Nduga tabyagize mpulira bagamba mukasito yimbeze ennyimba ng'ate ayambadde bwatyo nga bw'ayambadde baba kubisa empewo ebyaddala zibakuba no empewo bwoba ozina kati nga mu abakazi abanga mundala omutwe gwo munafu azinge spirit toyanga konti nze nsimanya wonze woyise ekitiyo mu werubalo nsimanya mpisibawo bi kati abantu nga munafu spirit ye nafu ngatoleda azirina yakyo vala ku bantu 10 abakubiddwa empewo kubaako omusajja omukwafe tulina kichwa engumu n'okubanga yange engumu enyuma n'omukazi mweru ng'otudde naye ogenda okulaba yeeyo era nagiye yabasudde leero yabasuula naye kati jama yagabaddewo naye abayimba akadonkamu babadde banya bamwerekeddeko yasinze okunyumira Damiri Sengendo yabaddewo yayimbye akayimba kali akasiibuza obukozi akuba ennyimba ze 3 namala nakasiibuzanga mwekali yabadde balance okategedde yabadde nsaba transport bannange ngenda mumpe ku transport Mafina najjawo kakati ekibuuzo kyabadde singa kulannama kalenda kasente baakateekamu Mafina mu kisawo sente yataddemu so tuweka video yako tulabeko so akasente kale kyali kalenda omanya kati biri byonna ge mawulire kati olugambo lwe luno lwe lututwala luno ani asinza okugaba sente kati ono kalenda oyese kujumba ne mukyala we kulannama baagaba bwebiri obulaba baagaba bwebiri ne baba eyo kapo nayo eryogerwako basanyufu bannaye singa kano yabayamane besanga nga babiri ne besanga mu 5 amulimu n'obw'omutwalo buubwo awo tebasindika wa 5 awo omukyala atadde mbwa mmeka 5 bupya nene kati abitukezezza mu bantu ne mukubya kuli ku ssente forensi kati ova mu lugambo mukazi ovuna nze nkugambye nto ovuna bakatuli mu kutuli
nze Saalongo simanyi ky'olikolera naye. Tuli mu kubala ssente. Balenwe, soko tuwe kyade. Tolinamu kizike mu nsawo omwo. Ayo mafina zonna yazigabye ku kuguni n'amala n'adduka. Naye mami n'ekyo nno wakiyiga kibi. Ekyokubaddukangako mwamuzimbanga. Kibimuko. Lozeti oba gwe aliko abubaka wange butuuse kibimuko kuba ate ab'amawulire abali obubi. Ezo bwali siri mu kilasi y'abali obubi. Abali obubi oba bakoze bubi nnyo bajja omwoyo n'essubi yonna kugamba mama finale era tukolako kati bwadduka. Waliwo luliro yajja wano n'ogira. Ne banyiiga. Yoli be baamuyita. Bannange. Ali ngoza yampa nno nyweka. 2 zokka. 2 weziti. Ne nyozi lumwe wansi bona ne bakolima nafu tukoze egundi. Bali bakoze eki? Simanyi milioni ezo. Kozi wampako mmeka? Nakuwa. Wampa naye mama. Sogere ensezi uli. Sisobola kuwa nyingi. Wampako mmeka? Gali 2. Saiba ku 10. Ede zaali nyingi. Milioni 2 osobola kudawo n'oginyigira muno. 2. Wasanga nampijja. 2. Naye bakubba ku muntu. Era singa twayabukana dda. Nze ngwa kumuyala ne tukolagana. Soko mpe embozi wamu. Era lwampanze akaduso era wengenda kumaluga tamanyi gansuso tugere maso nakayimba ete kikatu kyabamweyana ensawo yajajjange bamweyana muleloko yanonyereza yagendera kubyabali erinyasene bisa mubamuno kitegeeza somo omulenzi ayinga ebiso omuwala bwebiwonya biyita shemembo kyokka kwenoge kutuuma abaana omuwala bwekikukuta kiyita kyaliya kusoma nesola nga mwetuuma abaana omuwala bwetwala kiyita sukaali kyokka bakubuganga mwenoge mwemalisa bida kwagala weyebeera shoti zembale gyepyegazewa bida kwagala weyebeera shoti zembale gyepizigenzereranika kyoni biba bikozesebwa mukantu yakyo onange sala abeera kibavu omuntu akamukaagwe bayita sala katonda tomumwana manya g'abazungu ebuuza kyekategeeza eyewaabwe wambako obwera emisimu ekyamulo Kale kyekyo kyabadde side zeeyo kakati 10
omwezi ogujja akali amaggwa ye kalwe kaliyo 10 nawudde balanga 10 kati awo simanyi 10 kitofu matugaawo abantu bematugamire okuba abantu basanyufu mwekola BBS telefayina bebalire ddala